you are now feared. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. May your enemies be defeated. The enemy can be physical. The enemy can. Be with us all, now and forever. Amen. And may the blessing of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be upon each one of you, keep you, protect you. May that blessing be upon whatever you are set to do. May that blessing be upon our families, our children, be upon our church, our ministers, now and forever. Amen. Chiveyo. Mulinya lya Mukama waffe Yesu. Buli ekiyimidde mu maaso go. Chiveyo. Hallelujah. Tewali kigenda kukwata buwanguzi nga Yesu azuukidde olwaleero. Mukama akomyewo essanyu lyo Sitaani lye yali yakubbako. Hallelujah. Tulina abavubuka baffe bangi abali mu kanisa naye nga tebaagala kuwasa, tebaagala kufumbirwa. Nze nno njagala kubakubiriza obanga wabaddewo ebibadde ebikwata abavubuka ne bitabaagasa kintu eky'obufumbo Katonda kyeteekawo nga kirungi. Nze njagala kubakubiriza kubanga obufumbo bulungi nnyo. Njagala kubakubiriza baagala okufumbirwa abawala baffe abali mu makanisa ng'olaba emyaka gyegyo ebiro bituuse oba oliawo nga balina n'emikisa kubanga abamaizo gandize sinafuna mutuufu naye abamu abantu gye bali ababatuukirira naye nga beebuzaabuza n'abalenzi bwe batyo abamu balaba ng'ekyamazima ddala emyaka gyegyo n'abamu bakola balina emirimu naye nga tebawasa tebafumbirwa. Tulina abaana baffe ng'obalaba baana bambi bampisa abalenzi obalaba n'abawala obalaba naye ne weewunya n'ogamba oba lwaki tebeeraba ng'olaba abawala obalaba bawala babuvunaanyizibwa n'abalenzi bali mu kanisa babuvunaanyizibwa naye nga bali awo oba nga balinda ki nga batunula wala so nno ng'abantu abalungi babali wano kumpi. N'olwekyo nze njagala kukubiriza abavubuka baffe mwettanira ekigambo kino eky'obufumbo kubanga bwe takyettanira tujja kubanga tutattanye efamire kubanga mu famire Katonda yateekateeka ni mu famire mwe tweyongerera. Ate n'ekirala omuntu bw'ataba na mubeezi abeera n'ebikemo bingi. Tulina abavubuka baffe abali mu masturbation kubanga tebalina babeezi bali mu masturbation kyokka nga ate tebafumbirwa tebawasa n'ebikemo ebirala bingi bali mu bwenzi. Ate bw'ofuna omukyala ow'okuwasa ng'olaba ye mutuufu oba omwami ate temumala bbanga ddene nnyo muli mu courtship. Abalala batwala ebbanga ddene emyaka 3 myaka 4 nti bali mu courtship oluusi nga ate bwe bebonoona n'okwonoona bali mu bwenzi nti bali mu courtship. So nze njagala kusaba nti abavubuka baffe baagale ekirabo kino ekirungi ekya Katonda kye yateekawo eky'obufumbo. Brothers and sisters, let us God mind our sins and ask God for forgiveness. Glory
God's good creation to which they contribute meaningfully. We try to...
abayizi bano ku kigambo ky'obuvunaanyizibwa obulina okubeera mu kibiina kyonna ekigunjufu civilized nga eggwanga lya Uganda, ng'amasomero gye tubeera, ng'amaka gye tubeera. Tugamba nti ku lunaku luno olw'amazuukira mwe twagala buli omu okukola ekintu mu ngeri empya ey'obuzuukivu, naye ate etwennyamira olw'okubeera nti emirimu egimu egya lukale ng'okulabirira enguudo giri awo giringa egitaliiko alabirira oba eyaweebwa obuvunaanyizibwa era eyaweebwa obuwagizi bwonna n'obwensimbi obw'okulabirira oguudo ng'olw'ejjinja. Kati oluli okumpi n'essomero lino era abazadde baffe n'abaana baffe kubatambulira ennyo nga bagenda eka bakomawo ku ssomero, naye oluguudo olufuuse akattiro naddala mu bitundu okuva e Mukono n'otuuka e Lugazi ate n'ebitundu ebisinga eby'amabira birimu agannya. Wiiki nga 2 eziyise waliwo baasi yagwa eya kampuni ya Simba, tusuubira abantu baavaamu nga balamu, naye awalala birole ebiwaba buli lunaku ebifiiramu n'abantu. Omuntu ne yeebuuza mu nsengo nyuku ani avunaanyizibwa ateri avunaanyizibwa ebinnya kwe biri buli lunaku. Ensi esaana etegeere n'ekitongole kya gavumenti ekikwatibwako oluguudo lw'ejjinja kattiro ffenna lutweraliikiriza ate naddala mu biseera bino ebyenkuba. Nga tusuubire era twekombe era tusabe nti enguudo zonna abantu baffe gye bayita naddala zitambulirwako ku misinde eza kolasi ezikkirizibwa ejjamu binnya binene nga tewali avunaanyizibwa obuvunaanyizibwa responsibility. Namulondo Lilian nga nze head teacher w'essomero Seta High School main campus. Lunaku olwaleero lukulu nnyo ate nga mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu. Olwaleero tubadde tusiima Mukama Katonda mutenza ggulu eyatusobozesa abaana baffe okukola obulungi ku levo zombi mu senior 4 ne mu senior 6. Senior 4 abaana bonna bakola bulungi ddala. Abaana 42 bonna babumalayo 9As ate n'abalala ne bakola bulungi nnyo. Senior 6 ekyo nakyo twakikuba ne tukiyuza. Abaana bonna abaana 18 bafuna 20 points n'abalala nga 39 balina between 19 and 18. Tweyongera kwebaza Katonda kubanga obwayamu bwaffe bwe twali twagamba abazadde era twabutuukiriza. Abaana bonna abali wano ffe okukola obulungi tukijja kwebaza Mukama Katonda yatubeererawo era tumwesiga nnyo. Abaana baba natera okukola ebibuuzo tusaba Mukama Katonda era natusobozesa okukola obulungi. Twebaza abazadde baffe abasigala nga batwesiga, twebaza bakama baffe Dr. Jesse Muyingo n'omukyala we Muyingo n'abasomesa bonna abasomesa okulaba nga abaana bano bakola bulungi. Twebaza mwenna era tusuubira nti ne bano abaliwo Mukama agenda tuyamba bayite bulungi. Ate bano bonna aba senior 6 ffe twasinga mu ggwanga mu bibuuzo bya senior 4 n'ebya senior 6. Ate era ne muzino gavumenti lisi ezayise ezazze ffe twasinza okutwala abaana era nga natuula senior 4 mwaka oguwedde nafuna A8 era Katonda yanyamba n'abasomesa bange nenzifuna. Leero olunaku lwaleero tuli wano era tuli mu kwebaza Katonda ku lwekyo engeri gye twayita twafuna abaana 23 nga bonna balina 9As era twebaza administration yaffe Madamu Namulondo, secretaries baffe, baticha baffe, deputy academics Mr. Mumba Kosa bonna abatubeererawo era bonna batubeererawo nga tumala senior 4 gye twayitamu byonna okugwa okuyita byonna Katonda ya tusaba bonna abalowooza nti Seta High tukwata mu bigeze bakozesa mitwe gyaffe era Katonda ng'atukwatiddemu. Twebaza buli omu azze kigeze okukwata n'okuwanika bendera ya Seta High. Kwagala kwe Massachusetts nga nali muyizi wa Seta High School main campus. Natuula ebigezo byange ebya senior 6. Naliko ne head girl wali mu ssomero. Nafuna points 20
nga njagala okwebaza nnyo Mukama kubanga byonna ddala Mukama sola kugamba nti amagezi nina mangi sola kugamba nti oba nasoma nnyo naye Mukama it has always been good. N'ekirala essomero lyange lino it is excellent. Sawa za bitabo sawa za kusoma ne kusoma abasomesa batufaako nnyo consultation consulting abasomesa nabo batufaako nnyo ne batuwa ebigezo batuwa bingi nabyo so ne bituyamba okubeera ready for the final exam. So nebaza nnyo lino essomero nebaza nnyo abakulu batufaako nnyo buli ekyetaagisa bakituwa ne batubriefinga ne batubeererawo abasomesa baffe bo simayina nensobola kubeebaza bambi batufaako ne batubeerako ne bafuba okulaba nti tuyita ebigezo byaffe. Twali tugenda mu ebyo ebibuuzo naye nga nabo bali ku pressure yemu ngaffe abagenda mu bibuuzo. So nebaza nnyo abasomesa nebaza nnyo lino essomero Center High School amazima go basomesa.